Kawempe gye tuli anti Nalukoola kyakutte dda olwaliro omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agenda kuba amwegattako ate bano omukwano balaze mungi. Sokolo kun sokolo, doa to doa. Bigele. Bino bya doa to doa. Kado to do. Musanze agana duko duka. Hey.
Nalukola, Mukawena Lukola, Mukawena Lukola, Kanso Nalukola. Vamos struggle. Omaite mupio mulungi bwajja n'enkuba etonnya. Mwe mulinde tugenda palaga ng'enkuba etonnya tere tuvaaho. Kano ka munsokolo, kano ka munsokolo. Kakunoonyeza munsokolo. Tuyingira nsokolo ku nsokolo, nsokolo ku nsokolo. Ndio batulese boyi rero. Waka do to do. Kinawe bidini wadura yine kujoku mwenyeza. Sorry. Mwena byatorna kolwalero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera mu kitundu kino kyennyini kye tulimu, agenda kubeera wali kusaawe wali we tugenda okubeera. Do to do. Hey. Antunonyo obuloro bubiri mama Osina. Door to door campaign. When Matika don't know His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bagenda okubeera ekitundu kino kyennyini bwe tubaona tugenda musanga tugenda okubeera.
tugenda kutuza ekireeto ng'ennaku z'omwezi 13 mbasaba mujje mulonde ampeera buli we mugiraba omunalonda ampeera mujje kuba mulonze ekibiina ekyenup kuno okulonda kuno kwe tugendamu katundu butundu tulyako bunkwaki okulonda
pole banyawa. Tukikulonda President Kyagulanyi tukubone kugabi tufune jambe lyaffe ly'omuntu tufune obwenkanya tubone abakwata mundu abalina okutukuumanga kaakano batukuumira. The people power, our power. Asabani banyawa mbakunga uje mwali tukataka kutano olwaleero. Jakubayo, Narukola Jakubayo, Naraputina Jakubayo, Aramukogola Kinyamuga Jakubayo, Neya Wakaweka Jakubayo, Abakulembeza Mukawembe wa Jakubayo, Abakulembeza Mukawembe Jakubayo, and people power, our power, people power, Mujamulondenga Tumina Kuchakona. Kujakuna, obuwanguzi baffe, n'abantu ababalekala. People power, our power, Kale kanso Nalukola bwatyo bwali kedde kuyisaamu kugananga nyumba ku nyumba ng'agenda agamba abantu ebigambo ntino ye candidate omutuufu agwanidde okuweebwa akalulu agwanidde okulondebwa ng'ekibiina kya National Platform bwe kyawadde omukisa gwe kyawadde Bendewela okwesimbawo ku lwakyo era nga yalina okuba nga akulembera yadda mu kifo kya muganda waffe Muhammad Ssegirinya
tusobola okulaba nga ate tukyusa tufuna Uganda empya n'abakulembeze abajja tusobola okweyagalira mu ggwanga lyaffe. Kale awekawe Nalukoola 13 mwezi guno ekigenda okwabika tunula bbali asobola nga tutereeza ensi yaffe. Maaso awo tulina tuba tusaako omukulembeze nga amwegaseeko kuba leero kigenda kuggwa okunywa kawempe mbogo ku kisaawe kigenda okuba nga kyabikira. Kale twesange